Omujjuzo mungi mu makomera. Kigambibwa nti buli kkomera mu ggwanga erya Uganda omuwendo gw'abasibe mungi ddala era nga kino kyeraliikiriza. You are aware that we are prisoners. We virtually have nothing, but God has it for us. Waliwo ebirowoozo eby'enjawulo ng'abasibe abateekebwa mu makomera abakola obusango obutonotono okubeera nga baweebwa ebibonerezo okukola emirimu mu bitundu gye babeera bazzizza emisango. It is very painful. I get production warrants to call the inmates that I released. And I also have been told about the prerogative of mercy, which has not been exercised for some time. I'm also going to inform the President about it and see how we can move on that process. Abavunaanyizibwa ku makomera bo boogera ki ku nsonga eno? Omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Bayine wamu n'amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirwano Lukowe Yesigire balambise bwe bati. Kati nga ng'okubba nga bodaboda oyinza okulowooza okuba bodaboda kasango katono naye ono bw'omukkiriza nti akolera obusibe bw'ebweru bali ate bayinza okujja ate ne bamukolamu justice. Omuntu gwe basonyiwa kiba kitegeeza omulamuzi amaze okumuwa okumusalira. Bwe bikituuka ku ky'okusalira omuntu poliisi tebana buvunaanyizibwa bwonna. Okusinziira ku Bayine, omuntu okuweebwa ekibonerezo eky'okukola emirimu mu kitundu alina kusooka kusaba olwo balyoke batunule mu nsonga yaabwe so si kubalowooleza. Omusibe yasaba nti omusango gwe baba bamusalidde bamukkirize obusibe bukolere wabweru w'ekkomera. Of course woyina okubeerako n'omujulizi oba amina mwema omu oba babiri. Ayongeddeko nti okwetoola Uganda abantu abasoba mu 2,000 be baali baganyuddwa mu nteekateeka eno newankubadde balina okubaako obukwakkulizo bwe balina okutuukiriza. Kiyambye naye tekiyambye nnyo kukendeeza omujjuzo mu makomera. Kyakubira alina okuba nti alina ekifo kwabeera ekimanyikiddwa. Kati bw'obeera omupangisa kiba kizibu. Olina okubeera n'ennangamuntu. Kati obukwakkulizo bwe buto bwe businza okuba nga busuulayo abasibe abasinga nga tebasobodde kuganyulwa mu puroguraamu eno. Ne bassentebe b'ebyalo balina okulondoola abantu ababeera baweereddwa ekisonyiwo okusobola okutuukiriza ensonga ebeera eyimbuzizza omuntu. Nti abakulembeze ab'oku kitundu balina okukkiriza okuba nti bagenda kusupervisinga oba kulaba puroguraamu gy'onookola oba kuba amataffaali kulongoosa essomero biki kisinzira ki kyabadde bakoze ki kyebakuwa n'essaawa ze bakoze ki ze bakuwadde. Lukowe Yesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirwano ayogedde bw'ati ku muntu alina okuweebwa akakalu ka poliisi. Omuntu alina okuba nga alina abamweyimirira abamanyikiddwa nga balina ebiboogerako kangeze ne batulaga batino tubuulira omuntu ono bamumanyi batya kitwanguyiza nti in case bw'aba abuze nga tumanye essaawa yonna osobola okuba nti n'omukola ki omuleeta. Wabula agambye nti obukalu bwa poliisi bwa njawulo. Osobola okuba n'abakweyimirira omusango bwe guba nga munene nnyo nga gukyetaaga okunoonyereza okweyongera mu maaso. Bw'oba bwe tulaba nti okunoonyereza kuweddeyo ate tetufunye bujulizi bwonna ku bye tubadde tunoonyerezaako tulina akakalu ke tukuwa ke bayita state bond. Ayongeddeko nti kkooti ye yokka ewa omuntu akakalu ku nsimbi okusinziira ku mulamuzi. Police bond erina kuba ya bwereere. Ekintu kyokka ky'osasulira ky'oyinza okusasulira ku poliisi mu by'okunoonyereza erina kubeera alipoota ey'okunoonyereza gy'oba osabye. Naye akakalu kokka k'osasulira mu justice system kalina bbaka kkooti si ku poliisi. Agamba basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'abantu abateebwa naddala mu bitundu gye bawangaalira awatali kukyuka yadde nga basigala bawaganya dde ne bongera okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Weesanga abantu tubakutte kituufu bazizza bamenyi b'amateeka naye olw'okuba eyo gye tubatwala naddala abaana abato nti amakomera gaabwe matono nnyo eyo gye tubatwala nti wafunda bawaliriza okuba nti nibabawa akakalu kaki ka kkooti. Bamaliriza basaba abantu okukuuma empisa so si kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Bw'oba olowooza nti embeera ewaffe si nnungi kati pulizi totwesembereza. Tetujja sigala nga tubayoola nga tubakwata abo bonna bagambibwa nti bamenyi b'amateeka be beemulugunyaako. Byola Gabriel, Kurasot TV, Omunnyo.